Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange bannayuganda bannange musiibye emiti eyo mikwano obulamu buli butya kansuubire nti muli bulungi. Alabye puroguramu eno akawungeezi k'olunaku olwaleero kulikirayo ddala yonna gy'obadde agirabye emisana gyebaleko emirimu gyonna gy'okola kansuubire nti muli bulungi. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza nsaba Mukama Katonda akusuuse so nga afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mikwano. Ensonga endeese olwaleero ye bulwadde ya nsonga ya bulwadde obwa coronavirus. Ensonga eno bannange eya coronavirus bannayuganda tugizannyiddemu abamu ate abamu tugisaagiramu. Bannange ekintu kino si kyakusaaga si kyakuzannyirako ate si kyakukaayanirako kuba osanga abantu babiri basatu nga emboozi ya ajuwinga okukaayana kyekintu kigenda kuba kaani awangudde. Buli omu yeefudde omusawo, buli omu yeefudde omuwi w'amagezi, buli omu yeefudde yalabako, buli omu yeefudde ategeera ennyo, buli omu bannange embeegayiridde obulwadde buli serious. Obulwadde obusobola okukaabya abazungu, obusobola okukaabya abazungu ate olwo ffe abaddugavu. Kubanga singa tenneebaza Mukama Katonda weebale kubeera merciful kubeera mwenkanya nga bulijjo n'okikola bw'oti. Kuba buno obulwadde buba kusooka mu nsi zaffe eza Africa. Nsuubira okuba nti abantu bano tebanditufuddeko nnyo bandikirabye nga ate kakati ekitukwatako ate kakati jjukira n'abali wano abalina ssente bandibadde bafulayinga nga badduka eri kufuna bujjanjabi naye Mukama n'akikola mu bantu batusuubira nti bategeera kyova olaba Katonda tagattibwako kintu kirala. Amaanyi gage okusalawo kugwe okugezesa kukwe asampulingako obusampulinzi bw'ati nagaleero mbaweeki ku bitonotono Katonda byasobola okukola. N'atulaga nti abazungu be tugamba nti beba superior beba senior tebalina kye bagenda kukola ku bulwadde buno. Kyokka gwe munnayuganda atalina kyoli ate n'osigala ng'okyasaaga. Mbadde abantu bafulayinga ne bava e Uganda okubona obujjanjabi e Bulaaya kati bagenda kufulayingira wanga ne gye balaga ate be bali obubi okusinga ffe. Ekyo bannayuganda tuve mu kusaaga mbeegayiridde nnyo tugondera amateeka g'abasawo. Mbeegayiridde nnyo nnyo n'osanga oli agamba oyo senyiga busenyiga lubwamira tattaffe baddugavu ani akusesa. Golowooza are we still the strong Africans as we used to be? Okyewana ng'omuddugavu muno oli w'amaanyi okyalya ng'abaddugavu bedda bwe baalyanga. Oli mu environment ng'abaddugavu bedda environment gye baabeerangamu. We weebaka olaba nga n'abantu bedda we beebakanga. Exercise omubiri gwe gukyakola exercise ng'abantu bedda. Okubeera ba Africans n'otutenda nti no immune yaffe eri waggulu tulina amaanyi tuli bakiwago kyasinziiranga ku bye twalyangako bwe twabeeranga embeera yaffe ey'obudde n'ebintu ebirala bingi engeri gye twakozesangamu emibiri tulima tukola ki tutambula naye osanga omwana olwaleero nga ne bye twalyanga edda tabiryangako kyokka naye omusanga ali ku nneeti agamba temweraliikirira ffe ba Africans tetujja kufa mu omusaayi ogwammwe gwa bbulu. Singa tubadde n'essuubi nti ebulayi eddagala liirino singa tetutya naye at least eddagala lye basoose okutugamba toliguze buguzi. Eddagala ligamba start home. Bw'oba toyina ddala kituufu kikutambuza nalyo tuligaanya. Olwo ery'okugula bwe linajja olwo tugamba nti nno omwavu wakufa nga te omwavu bamugambye asigale waka agaanye. Tuve mu kusaaga. 2020 afuuse 220 afuuse 220 era nze ngamba nnyo abantu abayokya ebipiira mbu mwaniriza omwaka omupya. Nze siryaniriza mwaka mupya. Buli kaseera ndibeera nebaza omwaka omukadde kuba gwo gumpadde feva ne gunsaasira ne ngubeeramu ate ne nguyitamu. Sinza kwaniriza mwaka mulala na ssanyu nga simanyi na kye gugenda kuleeta. Ono 220 mujja muwandiika mu byafaayo. Nolwekyo okusaaga tukuteeke ebbali
Bannayuganda obulwadde gye buli, obulwadde butta. Ekisookera ddala tunaabe mu ngalo. Bino ebintu ate weewuunye si bipya. Tujye tukubiriza abantu okunaaba mu ngalo, tukubiriza abaana okulya nga banabye mu ngalo, bulijjo mbeera mu misomo gy'abaana ne mbasomesa nabo bava mu toilet onaaba mu ngalo. Bino ebintu si bipya, just biteeka mu nkola. Twongere okuteeka ebintu bino mu nkola. Tunaabe engalo. Twewale okwekwatakwatako. Twewale okubeera mu bantu abangi. Bana nga ba business abakaaba bagamba nti babagadde si mmwe mwekka. Nze nanga yogera nalina shows 2 namba. Nalina Finland n'embeera ne Afronica Kasangati. Zaasazibwamu naye netta. Ekyo kibeerawo ku lw'obulungi bw'abantu abalala, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe, ku lw'obulungi bwaffe bannayuganda abatalina kye tugenda kukola ng'obulwadde butuuse wano ne bubeera bungi. Yes, bakonfamize nti butuuse ne bukyasobola okulwanyisibwa kubanga bukyali mu bantu batono ddala. Naye ggwe okozeewo ki? Mbeegayiridde nnyo tukole paati yaffe. Tubeere ewaka bwe kiba nga kisobozesa okubeera ewaka. Twekuuma oba nga tusobola okwekuuma. Ebintu babyongezza ekintu ekitali kirungi. Era obadde ogula gloves ez'olukumi za 15, obumasiki obadde obw'olukumi kati bwa ssente. Naye tetulina kyakola, ssente zikolebwa balamu. Tulina kwekuuma nga tuli balamu, tulina kwekuuma nga tuli balamu kiddamu okusobola okulaba ebirala bye twagala okulaba. Ensonga endala etunyigiriza mpozi mu bbanga lino kyensaba gavumenti etuyambemu. Gavumenti weeyaayo. Ebintu bino byongezebwa mulaba abantu tubagamba basigala ewaka. At least singa ebintu ebisookerebwako bye tukozesa nga tuli ewaka ate wakiri singa byo mutuyambako either ne bikkako wansi ate okusinga okweyongera obweyongezi. Kati olaba amasannyalaze ge tukozesa nga tuli ewaka sige masannyalaze ge tukozesa nga tuddeeyo kawungeezi. Amazzi gennyini kati okunaaba mu ngalo kitegeeza kukozesa mazzi. Gavumenti nga tennagamba nti oba egenda kusalira ku bantu kino ne kino ne kino, esookerako ebyo ebintu ebisookerwako. Kati nze ndowooza singa nze mbadde gavumenti, singa amazzi ga bwerere, singa tewakyali taapu yonna ebala, kuba obuyonjo kitegeeza mazzi. Kati ate omuntu bw'anaagakekkereza kubanga atya bbiru egenda okujja ate agenda kuba muyonjo atya. Era ojja kulaba ewaka nga baga mwanaabye edda mu ngalo muyingire buyingizi mu nnyumba temuddamu kunaaba. Amazzi bill, amazzi mu butuufu go gandibadde ga bwereere olunaku olwaleero n'ebbanga lyonna. Amasannyalaze ng'ago gayambako okukuuma abantu ewaka ne baba nga gye bali. Ebintu ebitandirinnye mwandibaddemu akawunga, mwandibaddemu ebijanjaalo, mwandibaddemu amazzi, mwandibaddemu omunnyo ne sabbuuni yennyini. Byo ne bitalinnya oba oliawo ne babiggyako n'omusolo ddala. Naye embeera etabuse togenda kugamba abantu babeere waka nga tebalina kye balyawo, nga tebakola ate nga akasente akatono akandibayambye okubeerako obulungi ate nga tekakyasobola kuba na mugaso kuba ebbeeyi yeeyongedde. Nze ndowooza baminisita ba trade abo bandibadde ab'ebyobusuubuzi abo bandibadde bayingirawo. Kale kambeere ewaka naye ng'ogumu ekitundu gwange gukyasobola okumpa akawunga, gumpe sabbuuni, gumpe amazzi, gumpe sukaali, nga totwala ogumu ekitundu n'oguteeka ku dduuka nga tewali kye gugenda kugulayo. N'olwekyo ekyo kyo kyandibadde kikyukiramu ddala kye nnaalibadde nsaba. Then ekirala, amagezi buli omu gaawa munne. Kirungi okwewa amagezi. Ne waliwo oli n'akuwa amagezi nga naye yawulidde n'omulala yawulidde n'omulala yawulidde n'omulala nga gamisiriidi nga gajja omuntu ku mulamwa. Ate kakati bw'okola kino ne kino ne kino awo ne bw'otatya bulwadde ne bw'ogenda mu bantu abangi ne bw'okola otya. Yes, oyinza okuba nga bw'olya omubisi gw'enjuki oba bw'olya enniimu oyinza obutafuna bulwadde. Naye tekikugambisa nti genda onoonye obulwadde gye buli kubanga bategedde wanywedde omubisi gw'enjuki. Tewali galanti bannange wa bintu bino. Olinagamba atofaayo batugambye kasita okusakula entangawuzi obulwadde ne bwe bukwata ng'ani yakugambye. Prevention is better than cure. Okugema kusinga okuwonya. Oba bigema nga bwe mubizudde it's okay. Naye toprovokinga. Tozukusa bagita mpologoma. Tozukusa mpologoma yeebase. Kikyo kyebase n'oyita kati n'okifumitako. No, kiyiteko kuba Katonda akuyambye osanze kyebase.
oba omubisi gw'enjuki gusobola okuyambako n'enniimu n'esima katungulu cumu sima ntangawuuzi sigala ng'obikozesa osigale indoors bwe kiba kisoboka era osigale nga weekuuma obulwadde buno kuba ne Katonda ayamba yeeyambye tetulina waakuddukira obulwadde buno Mukama weebale nti butugasse ffenna olwalero obulwadde buno singa bubadde busosola abagagga n'abaavu singa tewali rediyo ebwogerako olwalero obulwadde buno singa eddagala libadde liri affordable nga gyeriri ne bwe lyandibadde expensive by the way singa tewali abwogerako naye lwakuba tebuyina ddagala ttuufu limanyikiddwa nti lirino ate ne bannaffe gye twandiddukidde batuyambe nabo bajula okujja ewaffe okwekukuma kino kituwa ekyokuyiga ebintu by'ensi eno tebikumalangamu ssente tekuttisanga munno omulimo tegukumalangamu tokola kintu Katonda kyatayagala kuba ggwe oyagala okubeera obulungi akaseera kano omuntu ayinza okuba nga alina vayirasi eno ng'alina obuwanana n'obuwanana bwa ssente naye nga n'ekyokukola takiina si ssente si ddagala lyeribuze wabula nga kusalawo kwa Katonda tuyige tubeere ne bannaffe nga twagalana ne Katonda ajja twagala ekisembayo tusabe nnyo Katonda bulijjo mbagamba osanga omwana nga Farida nga tasadde n'osanga omwana nga ye Maria nnyina Katonda nga tasiibangako mu kino ekisiibo tagendangako ku kyaki talina kye yali akoze n'ekimu ng'ali awo bubeezi ndowooza kati tutegedde nti Katonda gy'ali era tugambe God have mercy Katonda abe n'ekisa gye tuli ate atuwe n'obukuumi kyekyokka nyongera okukubiriza abantu waliwo eddiini ezimu ezigenda zigamba abantu mbu Katonda waabwe w'amaanyi nnyo era munene nze siri muntu ayatuukiriza eddiini bannange temumisiriidinga abantu Katonda munene ffenna tukimanyi naye nga tukoze ebyo era Katonda byayagala tukole kuba Katonda yennyini atugamba bw'ova ku biragiro by'abakulembeze bo era oba toli mwana wa Katonda omukulembeze yatugambye twekuume yatugambye tubeere indoors yatugambye tubeere bayonjo yatugambye twewale enkuŋŋaana twewale ki ng'oli mu kuyita abantu nti kubanga Katonda wo w'amaanyi ani atalina w'amaanyi kale gw'oyinza okuba ng'oli w'amaanyi ne Katonda wo n'otafa nga bano bo b'oyise Katonda waabwe ye si w'amaanyi bo ogenda bakola oti ekyo tube kumisiriidinga bantu Bayibuli buli omu agimanyi bwegamba era buli omu abeeko ne waakoma naddala mu nsonga eno tuleme gisaagiramu era bannaffe bba abalala bapasitors twabalabye ba church leaders twabalabye emizikiti twagirabye nga gigenze bulungi n'enteekateeka eriwo naye gwe munaye bwona atulaga nti oli w'amaanyi ogenda kuttisa abantu baffe ate mmwe olumu temufa muyinza okuba nga mulina obujjanjabi muyinza okuba nga mwesobola muyinza okuba nga ki ate munnanga abalala abateesobola ne balugenderamu so mbeegayiridde nnyo twekuume virus asobola okubeera ewaka beera ewaka asobola okutambula osobola okutambula munaye okunoonya ekyokulya naye nga weegendereza asobola okwewala entambula ey'olukale kiba kirungi nnyo takisi zaffe naye banaye boodabooda eno tulina engeri gye tukwata nomala n'otuula ate ffe abakyala tumanyi n'okukwatako mu kiwato ne tunywera awo kati simanyi oba tuwadde sanitizers oba booda olina wootuuka nga tonnatuuka ne weefuuyiramuko katono so boodabooda ate tutuula kuli tukwata nga tuyimuka n'okuvaako era Mukama yasinga okumanya Mukama tutaase ya Rabbi tutaase otutaasize ddala bannayuganda omanye ensi yaffe obunafu bwaffe tetuli nsi ezibalibwa mu nsi engagga omanye abantu baffe obunafu bwe babawa bye batamanyi ne bye batamanyi ne bye bamanyi ne bye batamanyi babiwakaniramu ate ne batabitwala serious kale tusaasire olw'ekyo otuwa obulamu obulungi ya Allah otusaasire okingiriza abatannaba kulwala ate osobole okujjanjaba abo abasobodde okulwala basobole okuwona era tubikusaba nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina.
okuziyiza okusooka kwe kunaaba mu ngalo. Abantu abasinga banoonya sanitizers naye sabbuuni ono owa bulijjo. Tukole ebintu ebiri affordable ebisoboka buli muntu waffe yenna. Engalo zaffe zibaako obukyafu ndowooza olaba n'ezange ziddugala naye sabbuuni waffe oyo yennyini omunaaba bulungi n'onaaba n'oggumiza n'onaaba n'osokoola mu njala muno naddala ffe abakyala enjala tuzeerabira enjala ziba ziddugalira ddala n'onaabira ddala sabbuuni n'oddamu n'onaaba omulundi ogwokubiri n'onaabira ddala paka naawe era olaba kati ng'amazzi agazivaamu gatukula bulungi kuba gali agasoose naawe obadde olaba nga gaddugala n'olaba ng'amazzi gatukula bulungi n'omala n'omanya nti okunaaba mu ngalo kukuwedde. Kaakati wano oba twefuuyirako sanitizers okulaba nti tofuna bulwadde bwonna naddala ng'ogenda okufuluma ennyumba. Kati aba yeesobola ng'olinawo gloves wano wennyini woba oteerako gloves nga engalo zo toziwadde mukisa mulala ate kubanga zifuna obuwuka bwonna naddala ffe ababeera mu bantu abangi n'omanya nti ate wano nze kennyini nze nsoose okwekuuma kubanga oba tonnabakuuma bantu balala ate olina kusooka kwekuuma gwe kennyini nnyini. N'omanya nti kya gloves nkimaze awo n'omala neweebika bulungi. Batugamba nti obulwadde buno buyita mu maaso, mu nnyindo ne mu kamwa then n'okukwatakwata ku bintuntu. Kati nze maze okubika ennyindo maze okubika omumwa kati awo nenfuna ne gaalubindi zange kati n'amaaso gano nengabika awo nenzija ku UBC okusoma ebbaluwa nga mmanyi nti nze nsoose okwekuuma nga sinnaba kulowooza ku muntu mulala yenna kunkuuma. Gavumenti ejja kuvaayo enkuuma oba okumpa obujjanjabi nga nange kennyini ng'omuntu ate nze era nze ne gilavuzi zange ate nazo nziteekako kano newe mba nkutte nze ate nako era nekaba nga kannyambako awo ne ndyoka ntambula ogenda ku mirimu gyange. Naawe nkusaba bw'oba okola tekuume nga tuli balamu okusobola okulwanyisa obulwadde buno obwa coronavirus. Oli ku Star TV, oli ku Star FM, byonna ensonga bwe zityo mbwe ziri. Ensonga za coronavirus kweyongera kwekuuma, kweyongera kunaba mu ngalo, kweyongera kwewala nkuŋŋaana. Abantu abali ewaka twewale afuluma n'agenda n'agula ebyokulya bw'aba akomyewo adde mwana abe mu ngalo so sigamba nti mbadde naakafuluma. Ensonga bwe zityo otherwise ekimu kijja kutambula bulungi. Mu bbanga eryo puroguramu ebaddeyo omwana waffe ono eyafudde omwana eyalongoosebwa omutwe ate n'afa. Bambi Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako. Amu kiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Sharifa Abbas agambye bambi it's too much Mulongo Nalongo yakafa ate noono. Bwe bityo bwe biri mukwano, bwe bityo bwe biri mu kkooti y'amaka, emirimu gisigala gigenda maaso era nsigala nkola. Twalaba nnyo emisomo egyo obutabeerayo, abalwadde bangi n'ebirala naye tujja genda tulaba engeri gye tubikolamu. Shavanisha weebale kuwuliriza mukwano agambye ya Allah strengthen us, forgive us our sins. Ya Allah forgive our bro for his sins and what went wrong ya Rabbi. Kyategeeza nti Katonda tuwa amaanyi otugumye ate osaasire muganda waffe oyo ate osaasire naffe ate omusaasire n'ebyo ebyamusobako. Kyagamba
forgive our bro for his sins and what went wrong. Bwate bwagambye. Ono agambye kasebo kafudde kato nnyo Jaseroni mwebale kubeerako Nabirye Edawula mwebale kubeerako Nakadebura Esther Kamoga Maria Nsimbi Pretty Maria Nsimbi mwebale kuwuliriza nange mbaagala nnyo mikwano bambi mpeereza bu message obulungi Maria Nsimbi ne ku profile picture yo nze ndiko yanziza Grace Emma mwebale nnyo na Mugenyi Harriet Muwanika Diana Ahmed Sando Nalwoga Shakira Juliet Sempija Arthur Jovanzi Bujo Yanga Jackie Chaini naye kuliko message endala ndesuubira nti kanziremu wadde nga tuli ku coronavirus. Nsaba okutegeeza abaana bano abali e Bulaaya ekintu kino kiyitiridde era kingi n'abali wano e Uganda twegendereze nnyo abantu betuweereza ssente. Kintu kino kiyitiridde kifuuse kizibu nfuna ebizibu byakyo bingi. Abantu abali mikwano gyaffe nga tuli bato nga tukula kiyinza okuba nga tugiyita mikwano gyaffe naye nga naffe bwali buto. Ebiseera bisinga omuntu bw'akula n'atafuuka ekyo kyabadde asuubira kufuuka aba disparate abanga ayaggayaga. Ekirala aba asobola okukozesa embeera embi okulaba nti ye afuuka kyayagala okufuuka. Baali bannaffe nga tetulina nsonga lwaki tetubeesiga nga tetulina nsonga lwaki tubeesiga. Olwaleero yali munno muganda wo mukwano gwo omuweereza ssente omuga nti terayo ku akawunti yange n'atateekayo wadde n'ekikumi n'omugamba ngulizaayo ebisolo bwe bityo biteeke waka babinnundire n'ataweerezaayo wadde n'ekikumi n'omugamba kasente kano kampeere gundi n'atakikola. Mbeegayiridde nnyo ekyo kintu simanyi bwe mugenda kikola oba ssente munasiteresanga bakama bammwe ate nga nakyo ndaba si kirungi kuba omuntu bw'aba kusasula ssente nnyingi omulundi gumu alaba nga akuwadde ez'obwerere ate nga wazikolerera n'ensonga bw'etyo. By the way kantuuke ne ku kino nyina ka vidiyo ke nnalabye enda kabateerayo awo. Omwana oli bamuleetedde ebintu biringa bikula okudayira ebito ne babimuwa bifumbe. Yagambye yalabbe Mungu bino biki sibirabangako sibikolanga ki nze ngenda kukola ntya twagala ssente naye maama. Kavidiyo kankabiza amaziga kasasobola kaaba kuba nkalabye emirundi mingi. Nze ekintu bwe kinkaabya njagala nenkiddamu paka omutima gwange lwe gukimanyiira neŋŋamba ennaku eno. Bane munsasire bino biki bane mubaleese ebintu bane byengenda okufumba bane mubirabe bannaye bifaana birina obugere bannaye mubirabe bannaye miido okutambula kulaba okudda kunyumyaze bannaye embulu okufa bino biki kajjanga nzalibwa sibirabangako birina emikono mulabe obugalo birina obugalo laba emikira bane munsasire bino biki byengenda okufumba bannange nze nfudde nze n'okubikwatako ntya baŋŋambye ebifumbe mbu nkole kapiso mbu nteekemu omukyere ne bannaye nfudde twagala okukola ne munsabire subhanallah mubirabe birina emitwe mubirabe bannaye okulaba kukudda kunyumya ng'ogenda okola ssente bwe zityo ng'otuuka n'okufumba agantu agatategerekeka g'otya n'okukwatako ng'akasente ko bakalya. Amaziga g'omwana oyo gw'oliiridde ssente mu butuufu Katonda aliba aligakusaasira ddi aliba aligakutaasaako ddi Katonda aliba aligamba ddi nti owaaye kale kankusonyiwe. Ekyo ebimu tubyereetera nga ffe tubyereetedde. Abaana mwenna abakola obulamu bwe butyo singa twali tumanye wali emirembe singa ffenna we tulaga. Tetumanyi wali mirembe yensonga lwaki tuginoonya. Tetumanyi wali ssente yensonga lwaki tukeera okukola. Tetumanyi nti wano ziriwera yensonga lwaki tetutudde. Ebizibu mubiyitemu mubeere bagumu. Gamba Mukama mpita mu kizibu kino era nja kiyitamu. Mukama ndi mu kulya agameremere gesitategeera ng'emmere eri waka naye nja kutuuka ewaffe inshallah. Mukama ndi mu kuvumibwa n'okusomozebwa n'okutwalibwa ng'omuddu naye nja kiyitamu nsobole okudda ewaka nga ndi mulamu ate nga ndi bulungi.
tewali ssente ya ku museetwe, tewali ssente ya ku mukeeka. Lwakuba olumu embeera gye tukoleramu etunyigiriza ne twetamwa. Temwetamwanga baana battu. Bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami. Mugume tukole embeera yonna kuba ne wano osobola okubonaabonerawo ate nga tolina kyofunawo. Ba mukama wakuba, mukama yasinga okumanya naye alifuna abamukuba. Tugume kuba ne wano osobola okukubibwa omuntu ate nga akubidde bwereere nga talina kyomukoze ate nga talina kyakuwadde. Nze okubibwa omusajja nakkuba emiggo ku makya n'olweggulu nga takusasula. Nkubibwa omuwalabu mukama wange n'asasula akasente nenzira ewaffe n'engulamu kapoloti. Mwebale kola bambi bingi. Jesse Ronia mwebale kuwuliriza. Rehema Oman mwebale kubeerako. Nsereko Sulaiman mwebale kubeerako. Agambye bambi Mulongo thanks for everything. Bigaana bugaanyi naye ng'ogezezzaako. May the Allah grant you for more and more years, Mami. I love you, Mkwano. Bambi. Agamba look for you one day, inshallah. Sulaimani. Bambi Nsereko. Mwebale kubeerako. Magezi Olivia. Hanifa Ishaka. Mwebale kubeerako. Aleni Westana. Mwebale kubeerako. Nalwoga Lydia. Mbozi Hindu. Nanono Thuraiya. Martha Suzi. Nambafu Aneti. Maria Simbinate, mwebale nnyo, mwebale ddala. Agambe Sarah, I appreciate what you're doing. Dambi. Mukatulamu Mariama, mwebale kubeerako. Mbasaba okusubscribinga abapya, nsaba okulikinga, nsaba okwagala programu zaffe zonna eziri ku YouTube. Tosubwa program kooti y'amaka gwalabye ey'olwaleero. Tubeera ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro. Program neddibwamu buli Lwamukaaga buli Lwa Sunday ku Star TV kokka ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ate ku radio tubaako okuva ku Monday paka Lwakutaano kuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 mu programu yaffe kooti y'amaka. Ebibuuzo nja kuba mbiddamu mpola mpola bye nnaaba nsobodde naye nga tasobodde osobola okunkubira direct. Essimu zange ziri 2 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Bw'onkubiranga essimu otuukiranga ku nsonga mukwano. Abakuba babeera bangi ate ng'olina bayiro n'olupapula n'osobola okwanguyirwa. Omulongo Babirye Sarah. Siri ku Facebook, siri ku Twitter, siri ku WhatsApp, siri ku Instagram, siri ku Imo n'ebirala bye simanyi. Ani siri ku social media yonna. Mbegayiridde mubbibwa musanga abantu abafere ne babalimba. Omulongo Babirye Sarah programu zosanga ku YouTube kwokka. Genda mu YouTube wokka otekemu ti Mulongo Babirye Sarah mu YouTube yo ojja kuba ofuna mulongo. Oba mukubire ku simu ze kwokka, oba muwulirize ku radio omulabe ku TV ya Star kwokka. Otherwise bw'otakola ekyo gw'oba okolagana naye ng'omulala mba simutegeera. Nyongera okwebaza Husna Esther, mwebale kulaba. Beatrice Kugonza, mwebale kulaba. Jami Black Sugar, mwebale kulaba. France Semakula, mwebale kulaba. Mama Kathe Busega, mwebale kulaba. Hindu Namuddu, mwebale nnyo. Hasfananchinga, Maka Winnie, Nalwadda Solme, Nakibuuka No Limit, Benita Laitoni, Zakia Mutesi, Nayigaga Aisha, Nasamba Diana Nana, Namakula Wona Woli Sarah, Nakasifa Tuma, Sisi Pretty Nwaji, Rita Lukowe, Olivia, Naluze Goleti, Sisi Sarah Nasubuga, Nasazi Abroli, Shami Bintwa, Assalamu alaikum, Natabi Robina, Nesembyayo Sharifa Najumba, ne Sarah Ndagire, Nabasumba Ratifa, Josephine Mary, Nalubeganita, Lady Shida, Najuko Judith. Mwena mbabuuziza ku bantu bange. Pretty webale kuwuliriza. Agimirembe ne Beatrice Mugwanya mwebale kuwuliriza. Mukkiriza mbasiibulire wano banywanyi bange. Baagaliza birungi byereere. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Alwazizza. Omukama Katonda akusuuse. Nsaba Mukama Katonda atuwa obusobozi obusobola okwekuuma ate n'abawe n'abasawo amagezi agasobola
okubayamba ne bafuna eddagala ne bajjanjaba obulwadde buno bwa coronavirus. Okunaaba obunaabi mu ngalo tekigenda kutuwonya virus. Togenda kugamba nti kaŋŋende mu butale gye baatuganye n'ewalala nkomewo naabe mu ngalo. Nedda. Tunaabe mu ngalo, twewale okubeera mu lukale, twewale ebifo ebisanyukirwamu, twewale okubeera mu bantu abangi. Afulumye okugula emmere bw'akomawo ataddemu anaabe bulungi engalo n'okwerabirira. Tujja kubeera balamu ne Mukama Katonda ajja tukwasizaako inshallah. Mwadini Kabale Bugonzi. COVID-19. Ondaba? COVID-19. Eddoboozi mubadde muliwulira nti lya Mulongo, amaaso ga Mulongo, ne COVID wa Mulongo. Mbagaliza birungi byereere, mubeere bulungi, mweraba.